Kusuubiza ntya kubeera mukozi mulungi. Nyabo, puliriza bulungi n'obwegendereza. Nakugambye wano ewange tewali mulimu gw'ogenda kukola. Mpozi oba uli oyagala kola gamba Isaac akufunira emirimu mu bawalabu bwe beetaaga abakozi ba mukomba box ogenda ozikombera eyo. Naye wano ewange tewali gy'ogenda kukombawo. Bambi nyamba. Nyabo kati nzolaba. Kola wano nnina ebizibu bingi. Mami wange kapa ye Eliezer. Nalemererwa emukwasa ekisabaambi. Nagezaako ojjamba kunjizaalisa. Ne muluma olugalo. Ne mukutula eggumba. Kati noonya ssente bagende bamulongoose bambi. Wano ewange tewali ssente zijjanjaba balumiddwa kapa. Mpozi beera wa mazima. Ogambe nti naawe oyagala nkukuba olubale mu kyenyi ofaanane nga nnyoko ku kapa gwe yaluma. Gwe nno yeruukirira ng'amatungulu. Kwata ensawo yo. Fuluma genda. Genda! Nati mwagala kukola. Genda Omaani, Abu Dhabi oba Jordan. Bebagala abantu nga mmwe abatalina wakubeera abasuŋŋana. Kakati nobukwa mbadde nsaba onzikirize ngende meeting ejjuma nina naye appointment. Kati nze wano ogenda kundekera ani agenda okumpeereza? Teka naawe mbaba zitaliiwo. Nze lyerinnya saagala ddiwulire lya mukomba box kuba buli we ndiwulira linsindukiriza emmeme n'omwana wange mu lubuto n'atandika okunsamba. Ebyo tubiveemu. Naye mbadde nteesa nti oba tutereezeemu. Tutereeze ku ki? Munjogera kuba ekigambo mukomba box tekiwulikika bulungi. Kati oyagala muyite mu mbejja oba namasole era ye mukomba box. Anti abantu bajja kunyiigira. Nze ku kya mukomba box oba ba mukomba box bankyawa nze sikina mbuzibu banzikyawe naye ng'ekituufu ba mukomba box. Ate oyo omuwala nawa neeno nze simwagalawo yeetaaga gendeyo mu bawalabu abafumbire Baniya, Biriyani, simanya homosi so si wano. Kakati onzikiriza ngende mu meeting. Kati wabanga Juma akunsingira genda nkukkiriza.